Eno ye program AKADANNYUMA. I think this is a fundamental change in the politics of our country. AKADANNYUMA mwomanyire ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program AKADANNYUMA okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Alyako byetwalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Program AKADANNYUMA ebeera egobye munnange buli wooba owulidde omuwulengo ogwo. Wiiki babeeredde etya abafunye ebirungi mwebale Mukama tumwebaza bwebaza, abafunye ebizibu katusuubire busuubizi nti wiiki eno ate yo Mukama anaaba atugemulidde ekyenjawulo. Amanya n'eddoboozi Solomon Kaweesa mu programu eno AKADANNYUMA. As always, the two history vanguards ne munnange kasooke akulamuseeko ate tulabe bwe tweyongera okusenvula. Ku mukutu gwa 13 katonyeze 3 eba Radio 4 ensunsuzi musibye mutyano bannaffe abatutegedde entanyeenya wiiki ebatambulidde etya. Kale no amanya nze David WEPUKULU omulyannaka nga nze mbabuuzaako enkya ya leero. Mutyano bannaffe abaagalwa ne leero tuzze nga bwe tutera kikola bulijjo lunaku lw'Essande tuba ffenna. Ojawuliriza program AKADANNYUMA wano ku Radio 4. Ku 13 Radio 4 ensunsuzi munange omulungi awuliriza kwokyali program AKADANNYUMA with the two history vanguards Solomon Kaweesa Sabasito w'obwongo ne David WEPUKULU omulyannaka. Tukyakutwalira ddala maaso ku dakiika zino 27 ezibulayo kukoonesa 7 ez'amalya g'ebyemisana. Munnange wetugendedde mu kuwummulamu WEPUKULU abadde kyajje atuweggulire munnange eriri controversial mu ggwanga lino erya Bungereza ng'ababedde bano bayogeddeko ababadde baagala okugula ttiimu eno eya Newcastle. Munnange ebigambo tebinnaba kubabeerera birungi. Ttiimu eno ebadde eri mikono oba ekyali mikono gy'omusajja Mike Ashley ndowooza okuva mu mwaka gwa 2007 lwe yagifuna abadde yagiddukanya era nga abakulu bano babadde bazze ne bayiwawo omudidi oguwera, babadde bayewa akasimbi ng'era ensimbi zino zijja na kutuuka ne ku $4 za Amerika obukadde 4 nga babadde balina interest mu kino ekintu. Interest nene nnyo kati nga ekikulu kya byonna baagala okubeera ng'ekisaawe bakiddaabulula bagule ku basambi ab'ebbeeyi era mu bamu ku babadde batunuulidde mubaddemu omusambi ono omwana Omufalansa mumuyita Mbappe. Mbappe babadde bamwetaaga, babadde batunuulidde dda abasambi abawerera ddala kumpi nga 8 ab'amaanyi babadde bakigize nga tebannabona kigula. Pulaani ebaddewo, enteekateeka nga zigira, naye abantu bali eyo beebuuza ono kiki ekigenze mu maaso ng'abakulu bano ddiiru yaabwe yakamala okugoyinga viral buli muntu amaze okugitegeerako. Bakitegedde ebibiina bingi nnyo n'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu byavaayo ne biwandiikira akakiiko akaddukanya Premier League akakulemberwa omukulu Richard Masters ne bamugamba mukama waffe bwe kiba kisoboka toganya bakulu abo kuleeta nsimbi zaabwe mu ggwanga lya Bungereza. Babi baba bakyebuuza ate batya ffe bikolebwa ewaabwe tebitukwatako. Munnange nga namwandu
wa munnamawulire omugenzi Jamal Khashoggi ono eyagujulwa naye n'abawandiikira n'abagamba bwe muba temuwakanya ebyaba human rights nze nina wiino abasawudi abo nti abasawudi abo batta kabiite wange atamanyi Khashoggi bwe tuba tumwogerako ng'ennaku z'omwezi 2 Oktoba omwaka gwa 2018 musajja mukulu ono eyali munnamawulire nga nze ne weepukulu wabula nga yali amaze okufuna obuzibu ne gavumenti y'e Saudi Arabia yali yaddukira dda mu ggwanga lino erya Turkey nga gy'abeera okudduka ekibambulira kubanga baali batandise okumuyigganya olw'enkola ye yali yababeeramuuko ng'abamanyi bulungi abasawudi babi obubi bwabwe n'obulungi ng'abumanyi kati n'atuuka akaseera ate n'afoolinga out nabo n'akivaamu ne batandika okumuyigganya ti sajja oyo bw'agenda ayinza okutuviirako akabasa n'addukayo kaakati bw'ajja mu Istanbul ekya Turkey atandise okubeera eyo n'atuuka akaseera nga alina ebiwandiiko bye yeetaaga okuva ku embase y'ewaabwe eri mu kibuga Istanbul ey'e Saudi ennaku z'omwezi ezo ze nkugambye 2 Oktoba 2018 musajja mukulu ono ow'emyaka 59 bw'ayingira ekitebe ky'eggwanga lya Saudi Arabia mu Turkey teyaddayo kulabika omumuli gwe awo gwakoma okwaka era gavumenti y'e Turkey yateekebwa ku nninga nnene nnyo okunoonyereza omusajja gy'alaze era abasawudi ne batandika n'okupangapanga vidiyo eziraga nti yafuluma kuba bwe bamala omukwata ne bamwambula engoye ze baafunayo omusajja alabika okumwenkanankana sayizi bazimwambaza afuluma bo balaga akatambi nti ono awo yafuluma mukyala we n'abagamba nze omwami owange mmanyi bwafaanana ne bw'atambula obutambuzi mmanyi ez'embaliga za Khashoggi agamba nandimulabye ayinamu ne ku ngeri y'amambuluga ate n'okuba yali amanyi wandese mwowammwe bw'afuluma yalagawa kale mutubuulire mutwagane ne bu vidiyo gye yadda era ne gavumenti ya Amerika n'eteeka Saudi Arabia ku nninga nnene okuvaayo ennyonnyole kuba muno nga tunyumya ku nfa ya Khashoggi n'agamba Khashoggi abasajja abaamutta Amerika yasobola okobutaininga vidiyo okuva ku kisaawe eky'ettake nga bagirana mu private jet eragibwa nti yabaweebwa omulangira agenda okudda ku bwakabaka eyo omuvubuka oyo Mohammed bin Salman nebaleeta baali 7 bababaliyani bali batemu batendekebwa kutta beeyambazaawo ng'abasiraamu abava n'okusala ebisolo abajjudde yimaani bonna vidiyo ate endala zibalaga bayingira omu ku omu mu embase tebayingira kirindi ng'asasini bwabeera ekiraga nti waaliwo olwedde abaabasooseeyo abaakutte Khashoggi nga bamuyina munda omwo bano omulimu gwabwe bayinako expert omu ye bwe yali asomesebwa okutta yatendekebwa kye bayita dissect akwawulayawula okutu n'akuteeka kwokka eriiso lyeno n'alissa lyokka n'akutemaatema oyo naye yajjira kwabo n'asooka yawulayawula Khashoggi omubiri gwe ne bagutwala ne bagusuula na kati ensi gyetamanyi sitole eyo tetwaginyumiza abawuliriza wano lumu twagibanyumiza naye ndi naddala abapya abatweyunzeeko n'abalala okubazzaayo okubajjukiza kati munnange enfa ya Khashoggi eyo yakanga ensi omukazi ajanja namwandu wa Khashoggi gy'agamba abo be mugenda okuleeta mukkirize ssente zaabwe eziriko omusaayi ogwa bba wange zikole mu Bungereza abakulu ne bakitunulamu ne bagamba wandireeta n'ensonga eyo weeri kati baba bakyatunuulidde ebya Khashoggi ne wavaayo kampuni zino ezirina rights eziraga emipiira e Bungereza bagiyita Bain Media Group yo Bain nejegamba nti abo abasajja bwe mugenda okukkiriza okujja wano okuleeta ebisente byabwe
baludde nga babba fiidi yaffe bo ne balaga aba Saudi Arabia omupiira ku bwereere nga tetufuna yadde ffe eno ne tubasasula omutitimbe ne tubasasula omutitimbe kati abo ffe bemukkiriza Saudi Arabia erudde nga yeegaana ebintu bino naye obujulizi bwe buli obugiruma nti babadde nga babba fiidi y'abali tekinologikale ne bahakinga system bo ne balaga omupiira newano ne Uganda ebintu ebyo bikolebwa era ebibanda ebimu Beini yeekola kaakati Beini nayo yavuddeyo neewandiikira Premier League nebagamba ntayi abasajja abo mubegendereze babbi kati olaba babba tebali wano ate olwo banakiyingiramu kati bwe banakiyingiramu wano kigenda kubeera kitya temusigaza kasimbi Premier League ekyo nakyo nekitunulamu mukuru Richard Masters n'akyekenneenya ekyo nakyo n'akubawo stamp n'agamba eyo ensonga nayo yakukola ki yakwekenneenya kati baba bali awo ate ne gavumenti ya Bungereza yennyini olwa events ezizze zibeerawo historically ekawaŋŋamudde nayo neefunamu okutya kutya osobola okusembeza omuwarabu bw'otyo omuwarabu amala gagira sajja bazaala mwana namugamba oyo yeebikiridde oyo tomukkirizanga okumuwa chansi yonna njagala nkuzeeyooko emabega ojjukira event eyaliwo ng'ennaku z'omwezi 31 August 1997 ogitunyonyodde lumu njibanyonyodde lumu era kati olwo olunaku omumbejja wa Bungereza Princess Diana eyali owa Wales oli Princess Diana gwe twanyumyako juzeera gwe twanyumyako lwe yafa mu kabenjedde kabusa akabenje kano kaali mu ggwanga lya Bufalansa kalidde kabusa yali talina bwakasimattuka kati akabenje ako simanyi oba nkakuwe mu details oba nkakole ntya naye akabenje ako Diana yali ne muganzi we ayitibwa Dodi Fayid. Dodi Fayid yali mutabani w'omusajja omu omugagga Mohammed Fayid nga musajja ensibuko yava Misiri naye nga abeera Saudi. Ayina citizenship ye Saudi nga musajja mugagga nnyo naye waliwo embiranye ennene wakati wa Bungereza ne Saudi Arabia ku relationship y'abaana bano ababiri kuba Princess Diana okuzaalibwa kwe n'okukula kwe yali ateekateekebwa kuzaala mulangira ddako okufuga Bungereza. Laba ate bw'atandika okuzungira mu Bawarabu ng'ate balaba bw'azaala mu Muwarabu omwana ye tebasobola kumumma right ye to the throne. Walaba Muwarabu wayingira mu kintu ne bagamba baabaawo tetugenda gatta musaayi awo agenda okankabula entebe. Kaakati waliwo theory ku kufa kwa bano ennyonnyola ng'eraga nti ekitebe oba group y'abambega abasajja Abangereza emanyiddwa nga MI6 ye yaluka olukwe olwasaanyaawo bano. MI6 ebyo bijja bitya kuba waliwo theories nnyingi ezinnyonnyola enfa ya Diana bamuzikiriza oba bamuserengesa ku lukuusi nga batangire omusaayi oguteetaagisa kuba waliwo basooka ne Bungereza yavaayo ne theory eyaayo bo nga bagamba bakola blood samples ku musajja eyali ddereeva gwe bayita Paulo eri avuga Diana ne kabiitewe ne bakizuula nti Paulo yali anyweddemu mbu teyali ku muzuuli yali yeesekeredde dda obugonja kati ate n'abalala nga bongerako nti yalina drugs ze yali akozesa Paulo naye nga waliwo omusawo azimuwa nga ziri prescribed mbu kati bw'avuga n'avuga bw'agattako akenge mbu yabulakinga out motoka n'agireka nga terina control nga yeecontrolling emmotoka kwe kwerindiggula ennume y'ekigwo nvunula bibya ne basaanawo. Kaakati kirinkinga kitya ku kino ogenda kulaba kubanga abasajja Abangereza olw'okubanga ffe
ebitundu 80 ku 100 ensekkiriza nti Bungereza emanye ekyatuuka ku Diana batya nti kitaawe w'omwana oli Dodi Fayidi bakyayagala okukola revenge. Omanyi omuwarabu atereka obusungu kuwulira gwanga atereka obusungu gwe tolaba bye bakola abasajja b'Amerika era apanga olukwe emyaka 5 nga nakyaliiwo naye ng'enkyagenda kunyiga. anti era waliwo omugagga Omumerika eyaduumiranga ennumba mu Iran yakwatiddwa dda abasajja ba Iran ku nsonga ki? anti yaduumiranga ennumba 28 kakati nno na wano bwe biri babatya bwe batyo kati balimu olwo olutyotyo kati waliwo omusajja yali yakolako mu MI6 bamuyita Richard Tomlinson. Richard Tomlinson ono bamugoba dda mu kitongole kino nga bamusibyeko n'emyezi 5 akyalimu atalimu bamugoba mu 89 nga bamulanga ogw'okuba double agent abegere eno n'eri yali abba ebyama bye MI6 n'abiguza abasajja abarasha KGB ne bamugamba gw'osaaga lulime ne muluzise. naye omusajja ono entendekebwa ye yali alina kubeera bano abasajja be barizavinga mu MI6 nti gwe mission gy'okola yebeeremye abalala mission possible kati bano ba mission impossible ye yali ono Tomlinson nojja nogifinishinga ejo neggwa nti kiki corona. kati Tomlinson agamba nti kuba bino yabyogera mu 99 n'agamba nti MI6 yali directly involved mu crash eyo n'agamba nti abakulu bano bakolagana butereevu nnyo n'Abafalansa okubeera nga balina engeri gye bamalirizaamu omulimu gwabwe guno. Kaakati omusajja ono ebyama bino agamba yabijja butereevu ku bodyguard wa Diana Faru Jones yali munywanyi we bodyguard kuba baali batendekebwa ngeri y'emu emirimu egyabwe gyegyo egitalemwa era n'abagenda okujja okutta Princess Diana bakimanya bulungi nti abakuumi abamuliko abali mu special forces eza MI6 bazibu nnyo bazibu bwoga nti olumbe n'emmundu oyo musajja abanganga 10 oba 2 ng'ali ogu sajja bakamafurajinga n'abakuba mwenna n'abateeka ku ttaka ne bagamba eyo assassination eyinza obutabeera nnyangu. Kati ne bagamba owange lwaki tetufuna engeri gye tubuzaabuzaamu omugoba w'emmotoka oba tumukuba bitaala mu maaso eyo ffe kyonna agigoba agivuga ffe tumufune kye tumukola ayinza okutuuka eyo n'aluuzinga balansi ffe ne tufuna kye twagala. Kuba abamu abamanyi Pawulo bagamba emyaka gye yali avugidde mmotoka n'obukugu bwe baatuukira omwesiga nti yabaavuga Diana omumbejja ne bbaawe nga takolanga ku nsobi ng'avuga emmotoka. Bungereza n'ekisibeera ne ku bannamawulire abaali bagoberera anti jjukira oli balina okulaga iventi yaabwe era yivu bulungi era baba balina bigojjira bavuga bagoberera ne bagamba abo baakubayo ettaala nnyingi bannamawulire naye ate ba experts mu by'emmotoka bagamba omuntu ne waakubeera emabega ng'ettaala yeri overhead gw'ate eba ekuyamba na buyambi kulaganyulwa kuba we baagwa kabenje yali 5 ng'ekigendererwa kyabwe ne bannamawulire baayagala bafiiremu obujulizi bwonna bubule Mungu n'asaasira ne basimatuka naye ate nabo ne bakibateekako mmwe mulabika mmwe mwaviirako era baŋŋamba ttane eyo n'okutuusa olwaleero Diana bwe yafiira wakyaliwo zino poliisi teepu bakyanoonyereza omumbejja yafa atya bikyagenda mu maaso. Kati thiyore eno gye tuliko olwaleero yenkulu nti relationship ya Dodi ne Fayidi ye yali obuzibu era bombi ye baviirako okufa. Nkunnyonnyodde succession bwe yalina okubeera singa Diana teyafuna mutabani wa Naggaga osanga Diana yandibaddewo ng'alya butaala singa teyafuna Fayidi kuba yalina emyaka 36 gyokka nga kitegeeza obulamu bwe bwali bukyaliko nnyo. Era mu postmortem ekolebwa mu Fulham Mortuary kyazuulwa mbu Diana yalinamu kye twandiyise fetus
oba yali lubuto mu bufunze bwa byonna. Diana. Era nga watali kubuusabuusa olubuto olwo lwali lwa fayidi. Sajja ne bamuzikiriza. Katusooke tuwummulemu tukomewo tugende mu maaso n'ensonga eno. Okyawuliriza program Akaddannyuma wano ku Radio 4. 103.3 Radio 4 ensunsuzi omulungi awuliriza. Tukyagenda mu maaso ne program Akaddannyuma. Solomon Kaweesa Sabasito w'obwongo ne David WEPUKULU omulyanaka tukyakutwalira ddala mu maaso as always to history vanguards. Ensonga tukyali ku ya Newcastle, okulemesebwa okugulibwa abasajja abagagga. Naye nga tukuwa nsonga lwaki Bungereza tennaba kuddamu kwagala kwesembereza musajja mu Saudi Arabia, era ng'emu ku nsonga ze twakaggukako y'ey'okufa kw'omumbejja Princess Diana ng'ali wamu n'omwana w'omugagga omu mu ggwanga lino, omusajja alina essente ne influence, ali capable of okukola ekintu kyonna. Kyembadde sinaba kunyumiza nti abasajja bano event okumanyanga balaga nti yali scripted, era baatagetinga ekifo mu Port Del Mar omutali CCTV camera. Nga tebalina mashini zonna ziyinza baketta. Buli omu yeebuuza lwaki era awo. Kaakati lwaki era omala kutuuka mu lubigi emmotoka n'eryoka yerindigula. Kati munda omwo mu ttaano nagambye kwaliko bannamawulire abaali bagoberera, naye abasajja abaakola kye twandiyise okwanalayizinga rekeji y'emmotoka, abasajja bano baazuula nti emmotoka eno eteekwa okuba nga erina gye yakoonagana nayo. Ekyo ne kijjawo ate theory eri egamba nti bajjako masannyalaze gaayo nga bahaakinzeemu. Kiba kigisiimuula. Kati bano bo bagamba waliwo emmotoka eyakuubagana nayo, naye baalemererwa okulaga emmotoka eno yali mmotoka kika ki, yavaawa, yayitawa. Era yo yayisibwa etya? Abalimu bayisibwa batya? Kaakati nkugamba omu ku bannamawulire abaali ku mmotoka eno eyali akookinze obulungi kamera ye, gwe baali bayita Anderson, yasobola okuteekinga buli kifaananyi kyonna ng'akifuna. Naye Anderson olw'okuba nti nabo baafunamu ku buvunevune n'ekikangabwa, baamunywerezaawo aba security police eya Bufalansa ne bafuna bwe baamubuzaawo, n'abulawo ne kamera ye, ne bamuggyako buli kye yayina. Kati bwe bamuggyako buli kyayina, ensonga kitaawe wa Fayidi ayongera okuzizuukusa mu mwaka awo ogwa 2000 n'agana naye aga Katonda mutabani wange sakkiriza bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi. Omuntu eyasooka okubulawo n'attibwa mu kaseera ako ng'ensonga zizzeemu yali Anderson. N'attibwa. Sajja bamunoonyezaawo ne muba. Ne bamunoonya gye yabulira baazuula mufu. Kitaawe woono omwana Fayidi n'agamba ntayi oyo kuba bo bagamba yettabwesi. Omanya abasajja bano abatendeke mu kutta, ajja n'akutta mu ngeri eraga nti kaabadde kabenje oba wakomitinze suicide. Gwe kennyini. Ne kivaawo era nga naawe bw'ojja mu butuufu olaba eyo suicide. Ye yeetirimbudde. Ono yeetirimbudde. Kati nabo bwe baakimukola omukulu ono ne bagamba nti ono twamusanga eyo mu kibira nga yanywedde akayaga akawera ne kamukuba n'afiira eyo. So mwana tunga ne bw'omutunuulira engeri gy'alina ebiviiriviiri olabira ddala nga akayaga ako tekayinza musukka. Kati mu 2008 ng'omukulu ono amaze okuteekamu akasente akawera alina ba private investigators abamuwa information, baagimutuusako ne bamugamba tewali bujulizi bulaga nti omuvubuka oli yali yesse nti oba yetta, nti olw'okuba twanoonyereza ku private life ye nga tewali kiraga nti yali anywa enjaga oba ekintu, kuba bagamba mu mmotoka yali ataddemu akadomola ka petroli, mbu bw'amala okunywa enjaga n'akwata ate omunwe gwa sigala anywe.
mbu bw'awummuza ati yawummuliza kadomola mbu motoka n'etulika. okwo konna abasajja babipanga Abangereza ne bagamba ffe kye tunoonyereza ku history wa Anderson bw'aba yali mwenjaga baamukubamu nkube. Kyakubiri teri mujega abo ba private investigators bebaleeta bwino ne bamugaa kyakubiri teri mujega ku nsi kuno wano e Bungereza avuga BMW nga tamanyi mafuta kigayina kunywa kutambula. Gwe kyolaba kigatta kitaawe wa Fayidi n'avaayo ebyo nabyo n'abyogera n'agamba omusajja tuzudde kino na kino kyekyaliwo era security service eya Bungereza mumanyi ebyatuuka ku Anderson muveeyo mu bibuulire ensi. tuba tukyali ku bya Diana ate kati wayingiddewo ebya Anderson. Kaakati okuva olwo gavumenti ya Bungereza yayongereza ddala intelligence yaayo ku musajja ono ne ku gavumenti ya Saudi Arabia okutwaliza awamu. Era ba MI6 babadde bakola omulimu munene okukuŋŋaanya information yonna. Kati balowooza nti abasajja ebbanga lino lyonna lye basirisa okuva mu 2008 babadde baluka systematically butya bwe bayingira Bungereza nabo bagikwata awaluma batandika okuginyonyoogera nenne Bungereza yafiirwa Diana. Bantu bano balumiriza bano be bamwettira ate ffe waffe tetwamusindika Bungereza kufa. Mwamwagaliza Kabuli ffe waffe tetwamwagaliza. Era omusajja oyo aludde ng'agamba ne wabuli baddi nja kuzuula amazima ku nfa ya mutabani wange ate nteekwa okuwoolera okufa kwe. Teyeefiira tayinza kumala geefiira. Kati Bungereza ezze etya ekintu ekyo. Kati kwe kuba nti ab'MI6 bwe bawadde ya lipoota yaabwe ku biki bye babadde bazuula mu Saudi Arabia ne bagakuttemu abayaaya bo lye babadde bakola bakashogi baani. They are capable of anything. Era awo ne gavumenti ya Bungereza we yakiteereddemu politics n'egamba leka basajja bayinza okuba nga wano we bagenda okuyita batwaŋŋange era ne babalemesa okubeera nga ensonga eno munnange bagitwala mu maaso.